Brethren, praise the Lord. Correct. Your Excellency and dear Mama, we want to thank you for opening the gates to us every time we need to seek the Lord. And we thank God that you, as the team leader, have always been with us. And we are all blessed. We have heard about many things which has recharged our spirits and has convicted us. And now we want to put all those things to the Lord. Your Excellency, I want to base my prayer today on one important message which follows from the previous intercessor. Do I qualify? Do you qualify? Does any one of us qualify to be the flag bearer for the Lord? This is the time for the election. Many people have competed to be flag bearers. They have won. Some are being contested. Won or lost, do you qualify to be the flag bearer for the Lord? You could have lost for the NRM or for any other, but do you qualify for the Lord? That is the theme for my prayer today. And I want to thank my brother, Your Excellency, for being a good parent and your dear wife. Nyo omubaka Cecilia ogwala omubaka omukyala owaddokolo avudde mu bulamu bw'ensi eno amawulire gatutuuseeko era nga kigambibwa nti obulwadde bubadde bwa kansa. Cecilia ogwala yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Juni omwaka 1946 era nga wafiiridde abadde aweza emyaka 77. Y'omu ku babaka abakyaludde nnyo oba babadde mu paalamenti okumala ekiseera ekiwera era nga y'omu ku babaka g'ogamba nti abadde senior member of parliament. Wafiiridde abadde ali mu kibiina ekya FDC naye nga yamala ebbanga ddene mu kibiina ekya UPC era mu ngeri emu yasoma kubanga y'omu ku abo abagenda mu University of Nairobi nga akyali muwala muto n'afunayo bachelor's degree mu commerce ate bwe yamaliriza ne yegatta ku Management Institute ate gye yafuna ate era okuyigirizibwa mu public administration oba ne human resources n'afuna certificates endala nyingi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli eggwanga erya Australia okonokosa n'eggwanga erya Singapore. Mu babaka ba parliament abateeri antama ababadde baatula ekigambo mu lwatu ku nsonga yonna y'omu ku babaka gobadde ogamba nti yoyo naye ate no wafiiridde nga waliwo abagamba nti ekifo ky'abakyala oba oliawo mu parliament kibeereko ekkomo y'omu ku basinza okubeera ku kifo ekyo okumala ebbanga eddene ndowooza okuva bwe kyakomawo ate n'abeera nga butereevu abadde mubaka omukyala gwe nga abadde mu parliament era oyinza okutuwaako akatonotono oba oliawo ku mukadde waffe Cecilia ogwala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekisooka ku lwa famire yange n'abantu b'emityana njaga kutuusa okusasira kwange